Mwe bantu mwereka mbabulire, sometimes we lose people. But to think twice. Sheebah gwe twali tumanyi, gwe twali tuwolereza nga tamanyi kwogera, gwe twali tugamba tasobola kuvuma, gwe twali tugamba tasobola kukola ki, mukazi mukkakkamu, yali wa Jeff Kiwa. Era yakubeererawo nnyo essaawa zino. Lwoba okiraba. Kozi bingi ebiri mu kwonooneka oluvannyuma lw'emwayawukana. Nti ekyakugambye nti buli muntu mu bulamu bwo, bakyala abali eyo, either weetaagamu omusajja akugaana ebimu. Teyali bbaawe, yali boosi we. Okitegeera? Kubanga yayimbiranga bagiyita batya? Yayimbiranga mu team no sleep. Omusajja there is a way he nga bw'olaba Spice Diana alina empisa embi. Nsonyiwa Spice tondeetera obuzibu. Spice Diana alina empisa embi. But there is that Roger who is controlling her. Who is giving her opportunities? Walabanga waliwo alwanye nga muyimbi nga agamba Spice genda okole charity. Kubanga we waliwo gundi audios bbiri ezafulumako ku Spice nga si nnungi. Kitegeeza naye si mwangu onfuna. Era Spice okusinziira ku ye ne Sheebah, kusinziira ku posti za Spice zikulaga nti naye alina beef. Era teyandiyagadde alabe nga Sheebah succeedinga. Ge mazima posti ze bwe ziraga. Naye njagala okugamba buli muntu alinayo oyo omuntu amukontrolinga amuleetera okubeera successful. Kati Sheebah ddamu. Oyinza obutadda wa Jeff Kiwa but kkiriza abeewo omuntu akontrolinga baleme kwonoonera kinene. Abantu banansi okulowooza, abantu bananiko okutunuulira, they are judging you. Naye ebiseera ebyo ng'omuntu ne bw'alinnya ku Sheebah tosobola muwuliramu kagambo. Bana ye nabagamba nti nze ndi mukazi wa mazima, njogera amazima nga bwe gali, bw'oba oyagala kunkuba ng'onkuba, bw'oba oyagala kunvuma ng'onvuma, si mu mutima mubi. Ne Spice Diana akakyamukwatiridde eyo omuntu ali emabega we gwe tuyita Roger nti abo ba manager waliwo ebintu bye bagaana omuntu okukola.